bwe yabadde awo obubaka bw'amatikkira gaagabaddewo ku Lwokusatu olwa wiiki eno, Mufumbyagganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye abavubuka olw'akaweefube gwe batadde mu kulwanirira Obuganda wamu n'omukwano gwe babalaze naddala mu kiseera w'abeeredde ng'ali bweru wa ggwanga. Olunaku olwaleero abavubuka bano batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe basinzidde ne beebaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okubasiima ng'olukuŋŋaana luno luyindidde ku Ppooppo mu Ndeeba era ng'eno gye basinzidde ne bawera nti si baakutiiririra Buganda ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Twebaza era tweyanza nnyo kitaffe olw'okusiima obuweereza bwaffe abavubuka n'obwagazi bwe bw'atuyina era n'okumwebaza bwe yakiraze mu bubaka bwe yatuwadde. Era tuwera okugenda mu maaso n'omwoyo guno ogw'okwongera amaanyi n'okulwanirira ensonga za nnyaffe Buganda. Bano abakulembeddwamu ssentebe waabwe mu Buganda Ssejjengo Beeka bavumiridde ekyabamu ku babaka ba Paalamenti naddala abava mu Buganda abakyagaanye okuvaayo okwogera ku nsonga ezinyigiriza era eziruma Obuganda ate nga bazimanyi bulungi. Ennyamivu olw'ababaka baffe aba Paalamenti abava mu Buganda nkiddamu tuli bennyamivu olw'ababaka baffe abava ba Paalamenti abava mu Buganda abeefudde kyesirikidde ku nsonga ya federo. Emyaka egiweze 3 lwe twabalonda ne tubasindika okutuseeseza ekitunyamiza ate abasinga ku abo bavubuka kyokka tetunnabawulira nga boogera eddoboozi eryawamu ery'omwanguka ku nsonga eno. Bavumiridde obuli bw'enguzi obufumbekedde mu ggwanga bwe bagamba nti buviiriddeko okulifiiriza ensimbi empitirivu ssaako n'okussaawo ebbula ly'emirimu nga bavumidde n'ekyokukwatibwa kwa bannaabwe abavaayo gye buvuddeko nga beemulugunya ku nguzi. Embeera y'obuli bw'enguzi n'enkozesa y'ebintu bya gavumenti ey'ensimbi w'omusolo ekyenenero ne kuvaako enfiiriza y'ennyingiza n'enkozesa wamu n'okuvaako ebbula y'emirimu bavubuka. Oswavu nnyo nti abafuzi abali mu buyinza bassa ekifuba wamu n'okutulugunya n'okukwata n'okusiba abavubuka abavaayo okulwanirira ensi yaabwe okugitaasa ku buli bw'enguzi n'enfuga embi etyobola eddembe ly'obuntu. Basabye bannaabwe obutaterebuka ewabanga waliwo okwolesa obutali bumativu kwabwe ku biremesa eggwanga lino okutambula obulungi era nga baagala abo bonna abaakwatibwa bayimbulwe amangu ddala nga basabye ne gavumenti eveeyo egonjoola ensonga eziruma abasuubuzi kuba abasinga okukosebwa abavubuka bannaabwe. Abavubuka ffenna tetulina kuterebuka olw'ebikolwa eby'obukambwe ebituusibwako abasibira mu bbwa mu kaweefube w'okununula ensi yaffe naddala ku buli bw'enguzi. Tusse gavumenti ku nninga okuyimbula abavubuka bonna abaakwatibwa mu kwekalakaasa omwezi oguwedde. Tuli bennyamivu olw'ensonga oba olw'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga z'abasuubuzi. Abasuubuzi bwe baba nga si batebenkevu nga balina okwemulugunya kwabwe ku nsonga z'emisolo egy'enjawulo egireetera bizinesi zaabwe okugwa ku ttaka, tusaba gavumenti ebawe okutu ebawulirize kubanga abasuubuzi bwe baba tebatebenkedde mu mirimu gyabwe gye bakola nga bizinesi zaabwe zigwa n'abavubuka tebasobola kugenda mu maaso na mirimu gyabwe. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.